po jako akawuwo n'amajambiya ne mashini zino ezisala emiti. Minisitule evunaanyizibwa ku mazzi n'obutonde bw'ensi eweze okufaafagana n'abalya enguzi mu bitongole byayo ne bawa omwaganya bannakigwanyizi ne basaanyawo obutonde bw'ensi naddala ebibira nga mu mbeera eno bano bonna tebajja kubattira ku liiso. Ate naffe abatuuze tetujja kukkiriza kikolwa nga kino ekyokulaba nga bali mu kusaanyaawo butonde bwa nsi nga tutunula. Bino okubyogera basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Uganda Media Center mu Kampala. Olibaddewo ebibuuzo nti abantu abamu bali kusima omusenyu bwe boonoona obutonde. Tuwaayo licenses ezo. Omusenyu kye bwe bugagga obumu obuli mu Uganda kuloko tubuzimbisa, naye ekizibu ekiriwo nti osimye omusenyu ogwolese otya kuloko obozzaawo n'obikkirirawo omusenyu guddawo. Beatrice Atimwanywa ngono minisita omubeezi ow'amazzi n'obutonde bw'ensi agamba nti ekisinga okukwasa ensonyi abantu abakuliddemu okulya enguzi n'okutuuka okulaba ng'obutonde bw'ensi busaanyizibwawo balya nabo mu ssowaani y'emu era nga bakola emirimu gye gimu wabula nga lujja kuba lumu abaweeyo singa tebeddako. Sijja kwegaana bino bituufu sijja kubalimba tulya nabo naye tebaswala singa baswalako singa tebayinaayina mu bantu luli balumu. Nze sisobola kutya bantu bannaffe singa mumanya enkoonagana gye tukoonagana leyo emabega eyo ebyomungi oluusi tebitotolwa byonna mangu naye mumpeeko akadde lujja kuba lumu nja kwekyawa. Ono asuubiza okutaasa ekibira ky'e Bugoma yadde nga ye baayise bannakigwanyiza abakumpanya bakimazeewo ate nga waliwo n'ebibira ebirala bingi omuli n'ekyamabira nga bo bonna abayinamu ebibanja bakusasulwa babiveemu. Ekyekibi nti tuyinza okutuukayo ng'emiti ekisinga emigaso abo abakumpanya bagimazeewo naye ku buyambi bwe twafuna twatwalayo ttiimu yaffe n'egulawo boundaries zaffe ne tufunamu obuzibuzibu obutali bumu naye twabiyiseeko kyenjagala okukatiriza wano nti Bugoma tujja kugitaasa tugizeewo kyenjagala okugamba. Ate si Bugoma yekka waliwo n'ebibira byaffe ebimu kati nga Zooka kati nga Mabira yennyini abamu bankubira ssimu mama mabiro lyawo naye mabira ali ku luguudo. Wabula ono agamba nti omuntu yenna alina ebyapa mu ntobazi mu nnyanja ne mu bibira byakusazibwamu eraago bwewo saako n'abo abasima omusenyu mu ngeri enkyamu nabo si bakutirwa ku liiso. Ebyapa ebiri mu mazzi mu ntobazi mu nnyanja mu bibira omulanga nti gwe wagenda wekukubya ennyo n'ofuna tayitolo ye mu bukyamu naye kakibeki tugenda gisazaamu kakibeki tugenda gisazaamu kati yangu ne byotaddeyo omalirize oveeyo. Anywa agamba nti bawadda nnema ekiragiro nti tewali muntu yenna alina kuweebwa layisinsi oba kampuni okusima omusenyu era ng'oyo yenna agiina yagifuna mu bukyamu. Kyovudde olaba nti directive gye twawa NEMA from cabinet twabagamba nti don't issue any license. Tulondole nani oyo awaayo license nga teyegendereza. Byebizibu bye tusanze mu Ministry ya Lands. Batuula mu office tebamanyi gye bakola kye bamuwaddeyo kambuyita oba byoya byenswa simanyi. Kyokya mu miro kati ye n'awaayo title ezo title ze tusazaamu singa bali baatuula ne bamanya nti title eno gyenvaayo egenda wa tebandimaze budde. Wano wasinzidde n'alajanira bannamawulire saako n'abantu ba bulijjo okwanika n'okuloopa omuntu yenna gwe baba basanze mu kikolwa ekyo eky'okwonoona obutonde bw'ensi. Tutambuza ekintu naddala mu ab'amawulire bannange ndikulajjana abo abakola ebibi kansooka embeebaze kinene kye mukozeewo kulokoka kati nga wano ku Entebbe Road mwabaanika ne mutuyamba waliwo abeebusega abankubira amasimu nabo mbeebaza nammwe bennyini ab'amawulire bwe mulaga. Stephen Tumusiime
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Mu bintu bibiri bateeke ekyobutonde ng'ensonga enkulu mu mawulire gammwe nammwe abakitambuza